ndwala n'embeera wansi naye omusujja kuminye nga musujja sijja kwebasa nze ngenda kubuulira njiri musujja yawonye tebakyanoonyeza na ku kiteeteeyi nafunye n'essimu ekitiibwa n'ekyalo mbingiza Katonda kubuulira enjiri n'ekirala neebaza Katonda munansonyiwa ne mbuulizi wa njiri njogera nnyo wali tutendereza Katonda ku lw'abaana abakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe bannaye mukubire Katonda engalo ez'amaanyi abantu abo kambasikule mu kitiibwa ekingi mu linnya lya Yesu buli eyatwegasseko ng'oli mugenyi bambi nkwaniriza ku kituuti babalabeko waakiri bulabi babalabeko bulabi bannaye bakubire engalo ez'amaanyi nga bajja akoze bikulu Yesu ebineewunyisa akoze bikulu Yesu ebineewunyisa bikulu Yesu banete musirisa akoze bikulu Yesu akoze binene Yesu mwewunyisa akoze bikulu Yesu mwewunyisa bikulu Yesu ebineewunyisa akoze bikulu Yesu awana Yesu omulungi mwewunyisa akoze bikulu Yesu ebineewunyisa mwewunyisa akoze kanagete musirisa mikwano akoze bikulu Yesu ebineewunyisa akoze bikulu Yesu ebineewunyisa akoze bikulu Yesu ebineewunyisa akoze bikulu Yesu ebineewunyisa haleluya Luganda twakikubye wabula Yesu yeyakikubye haleluya musumba buli nsigo gye wasiga ku ttaka mwatweteeka okumeruka Amen. kaakano ensigo ziri mu kumera That's okumeruka. mu linnya lya Yesu Hallelujah. abaana abo wabulidde enjiri n'otako wamusumba Mukama akuwa omukisa bane mukubire Katonda olw'obusumba bwe yatuwa yaleka emmotoka bw'emaleka n'alekabula ebirala byonna n'agamba ku lwa Yesu nze ngenze mu njiri busumba bwe tatunuulira bitiibwa atunuulira Yesu haleluya mu kaseera kano abantu bano kambalekere musumba Mukama Bantukire Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Ezo ngalo zammwe tezimala bambi. Ezo mutesigalize. Haleluya. Twagala okwebaza Katonda. Bannange abadde babula enjiri muli wa mwenna mujje. Uncle Josefu, Auntie Semakula, Tendo sinakulaba wano abala bali uddawa. Auntie Kiryowa mujje twanguyanguyeko budde bugenze twakoleko mu ngalo kwasa Uncle Paul nedda ssebo nedda mwengere mu maaso mwengere oli babeere mabega wamu mwengere mu maaso mwengere mu maaso tamutya sirya bantu bannange sirya bantu tesirya bantu kale kati twebaza Katonda nti eno wiiki ewedde wiiki ebadde ey'okubiri okuva omwezi ogwatandika okubuulira enjiri gamba nti amiina damuti amiina kati wiiki eyasookera ddala twabuulira enjiri era abantu abaalokoka kanzigula kanyanguyizeko koza mukabula tekinologi wiiki eyasookera ddala abantu abawulira enjiri baali 81 gambabo abagiwulira batuwa amatu gaabwe ne bakola ki ne bawulira kwabo abawulira abatukobanga bo tebagala kumanya bali 14 nga bo bagamba tetwala kumanya njiri yammwe mugiseeyo kwabo 16 ne bassa obulamu bwabwe obujja eri Katonda abaalokoka wiikendi era eyaggweeyo baali abantu 29 be baalokoka era mwami Kanabyo kwali ali emabega mwami Kanabyo yimusa ku mukono tukulabeko twagala nnyo mwami Kanabyo ye mwami wa Auntie Sylvia
mukyala Kanaabi. Naye wiikendi ey'okubiri Mukama tukoze bulungi. Luli abantu balikyannamu abaawulira enjiri. Naye no wiiki ewedde eno abaawulira enjiri baali 147. Gamba nti amiina. Era banaaka bali mabega nga bali mu njiri, Uncle Paul, Uncle Tendo, Aunt Sylvia, Uncle Joseph, Rachel, Aunt Brenda, Aunt Semakula n'Oluganda Samuel. Era kwabo abagamba batebagala kumanya bali 7 nga bo bakoowu tebagala njiri bagamba mweyongereyo twagala kumanya. Naye abaddeyo ababulamu bwabwe Kristo gamba okwezza obujja brother bali 27 ne bagamba olamu waffe twali balokwe ne tugwa ne twala kuddayo eri Mukama. Naye kwabo abalokose babadde abantu 47 kwekulinda baana abalwana olwaleero. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Twagala okwaniriza bannyaabo ne basse. Mwebale nnyo okukkiriza Kristo ne musalawo ne mwewaayo. Gye muzze eri Kristo yeeri obulamu obutaggwaawo. Era ffenna walaba wano abatudde wano twali eyo, twali mu gwakata lira tuli mu myenge, tuli mu break dance nga temulimu tetwajjamu wadde n'akatono okujjako okubula obulamu. Yesu bwe kiri wama twali mu break dance ne tumenya biki shapi kuzambala naye tetwafunamu twayambala shapi na biki. Naye Yesu Kristo n'akisa obulamu bwaffe. Ffe mulaba olwaleero omujiro gwe tuliko gwa Yesu tuli kugamba nti muntu yenna naye munyweza obulokozi kubanga teriyo kisinga ekyo. Obulokozi kisinga ekyo. Twala munywere ku Kristo Yesu, muyige okusaba, mufune Bayibuli zammwe, mubenga mukuŋŋaana nga bwe tutumanya olunaku olwali tubeerawo savisi zibeera 2 y'Oluganda ssaawa 2 paka ssaawa 4 n'Oluzungu ssaawa 4 paka ssaawa 6 ez'olweggulo. Era bwe tunaaba tumaze wano nga savisi ewedde tuba tubasisinkana mu dakika 30 kokka muna bakafana akagondi kano dirisa olweriri tujja kwetula bwe tumabega bwe tuti wali olwekisanga akasenga akalungi paka yoyose kulwammwe tutulekaawo tunye ku mazzi aganyogoga akujjuzidde kuba twogerako naffe ebigambo 1 2 3 4. Mukama yeebazibwe. Bw'oba olina ekibuzo kyonna kyonna ffe bwe tuli ffenna Joseph waali bano bonna bali mutulimugambo balabeko babalindidde mwenna. Twala kubanyweza, twala kubasabira Mukama yagenda okubawa ekisa munywere. Naffe twanywera. Twali tulyawo tututibo tutyo olokose leero ekyanoddayo n'okola biki naye kaakati tuli gulugulu tulinganga lwazi twanywerera mu Kristo Yesu nammwe mugenda kunywera. Ate Mukama yagenda kubawa emikisa mu bufumbo emirimu gye mukola kuba tufunye naye ate enkola ya byonna yeggulu teri kisinga ekyo ggulu. Era ffe wano omulama gwaffe ggulu. Mukama yeebazibwe bannange twala kubasabira. Mukama yeebazibwe. Kale twaseeko emikono abatudde ku bigere byammwe muwanike emikono gyammwe era abooluganda tubasabire Mukama abanyweze. Mikono waggulu mwenna mujje. Kale tubasabire. Mukama tukwebaza olw'abaddu bo bano Mukama abakukkiriza ng'omulokozi waabwe ne basalawo okwagalayo Mukama. Tubasaako emikono gy'obulokozi Yesu. Era Mukama baseeka abantu bano okwagala kwa Katonda. Mukama banyweza abakyala bano. Nyweza Mukama abasajja bano Mukama. Nyweza bamama baffe Mukama. Nyweza bawala baffe Yesu. Nyweza batabani baffe bano Mukama. Banywere mu Kristo Yesu. Baleke Mukama okutagaatagana. Naye banywere mu ggwe Yesu. Balabe amaanyi ga Katonda. N'ekisa kya Katonda ayi Mukama eri obulamu bwabwe. Era Mukama lusaba nga banywere mu bulokozi Yesu. Bayige okusaba. Bayige okwegayirira. Bayige Mukama obutuukirivu Yesu. Ate mu kyo bajjemu okwagala ennyo Yesu. Nabo bakuweereze Yesu. Baweereze Mukama ffe tukuweereza. Mukama tukwebaza amakya g'olwaleero abantu batulagika musajja wa Yesu Kristo. Era Mukama yogere okubazzaamu amaanyi weewere waterebuse Yesu. Mukama tukwebaza era Mukama tukuwa ekitiibwa olw'abano Mukama n'abalala bagenda okujja Yesu okutwegattako mu linnya lya Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mukama bwenye omukisa temwerabira sabisi nga wendere kika 30 gokka mabeka wano Mukama ajja kubakulembera bulungi. Kale tulese binywa tulisanyukaga tulese binywa papa tulese binywa papa tulese binywa papa tulisanyukaga tulese binywa
Katonda kitaffe tukusinza amachago olwaleero abooluganda mukama boolokodde onako weekend ewedde ne wiiki eyaggwa tukwebaza ni mukama gwatutuma mu kanisa muno okubuulira enjiri okubeera tabaaza n'okubeera omunnyo era mukama tukwebaza nti gwatusobozesa yesu okuba tusobola okubuulira enjiri era mukama tusaba abooluganda bano banywerere mu ggwe yesu baleke mukama okusasaagasana omulabe sitaani abaviireko ddala era gwe sitaani omubi tukugoba ku bantu bano baviireko ddala baana ba katonda banyikiddwa mu musaayi gwa kristo yesu era tukoze ekirala kya mukama yesu kristo nga tusalako buli mulandira gwonna gwonna bwali balemesezza okukula mu kristo yesu kubanga bo kaakano baawule bazziddwako amafuta g'omusaayi gwa kristo era bo baana ba katonda mukama tusaba bakazi bano abasajja banyweze yesu bakuweereze bakwagale ate era bakusuute kakati mukama nalujja mu kigambo kyo mukama kiweeko amafuta wadde obudde butono nnyo obusigadde naye mukama saba kiveeyo muggwe ayi mukama osobole okwegulumiza mu linnya lya yesu kristo mukafu mutusabidde amiina amiina bannange essanyu nga ddiini litubugaanye nnyo okulaba oluganda nga balokose balema bale nnyo okujja temuddayo kuddeyo kuzembeya naye tunywere mu kristo yesu kubanga ye mulungi kale nindira ekigambo 20 okubuulira ekigambo kya katonda nja kitemaatema nga mukama n'abansobozesezza omwaka guno mukama yatuwa okubikkulirwa oba okutegeera nti tuyige ku nsonga okuteeka yesu mu masekkati gaffe nti buli kye tukola bannanga abaana baffe tubale tubeerabire mu tusasire tuneweho kilasi yaffe andolwini abalinze mabega wali myaka 4 mpaka myaka 10 mutambule mpolampola mugende mu kilasi yammwe mukama yeebazibwe mbadde ngamba nti guno omwaka mukama yatugamba tugere ku nsonga okuteeka yesu masekkati g'obulamu bwaffe nti buli kye tukola kyonna oba mirimu oba kusoma oba bufumbo buli kimu kyonna yesu kristo abeere mu masekkati gaakyo gamba nti amiina awo tulikugaza nsonga ndala yonna mba ate omanyi ate neerabidde yesu anakubeera ku lubalaza anakubeera mu masekkati gaffe buli kimu kyonna tukola eri obulamu bwaffe era guno omwezi ogwa maati tugamba nti ate mukama atugambye tukwate ku nsonga eno ey'Abamasaza emizimu n'emisango egyagala okuteeka okubeera mu masekkati mu kifo kya yesu kristo abamu ku ffe ebitutawaanya sigamba kino kiki lwakubanga sitaani ayagala okwenyigawo watalina kubeera n'akusibaga akanyaaga n'akufula tulina kubeera naye mukama atugamba guno omwezi ogwa maaki nga yesu ali mu masekkati gaffe tuwanule buli maanyi agali mu bbanga tugasse wansi olwo nno yesu kristo abeere mu masekkati g'obulamu bwaffe tubeere abakazi n'abasajja abawanguzi nga yesu kristo yafuga era ye mukama waffe gamba nti amiina sande yaggwa twategeera okuteeka Abamasaza wansi kyeki twalaba nti no tolina kikola nga tolina yesu oba nga toli mulokole oba nga tolina maanyi ga kristo yesu mu ggwe lwaki kubanga amaanyi ag'ekirikiza gwe ng'omuntu akusinga amaanyi naye bw'oba alina yesu kristo mu ggwe abeera bw'amaanyi nnyo okusinga amaanyi ago gamba nti amiina bayibuli kyebeegamba nti munene ali mu ggwe okusinga oyo ali mu nsi bwe twali awo sande yaggwa naye basuubiza nti kikulu nnyo bannange nga ffe abooluganda oba abakkiriza kristo yesu obutaddaawo ensonga eno ey'Abasiraamu okuba nti basiiba ebisibo byabwe neddawo ne tubalaata lwaki
kubanga emisomo gy'Ekiyisiraamu gitukosa mu nsi ey'omwoyo gwe nange. Era olwaleero omutwe gwaffe bwe gubwe nnyini nti okussa wansi oba okusika Abamasaza b'Ekisiibo mu Basiramu. Oyinza okulowooza nti ebikwatako ne bambi bikwatako ate bikosa ngenda kubyambula olunaku olwaleero bikosa. Kati bwe tubanga bitukosa kitugwande gwe nange okuyimuka mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, si maanyi agago naye amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, okubanga tukakkanya amaanyi gano wansi mu linnya lya Yesu Kristo. Kambaweeko kaddoozi bw'oba ogamba tebikwatako. Okimanyi nti buli bukya we batunda ennyama ebiseera ebisinga obungi ziba z'Abasiraamu? Oli okimanyi ekyo? Ekyo bw'obanga okimanyi kankutwaleyo obuziba nate. Okimanyi ng'ebiseera ebisinga obungi Abasiraamu bakaayana batusalirenga ennyama ffe gye tulya? Okimanyi ekyo? Muli mu kanisa? Okimanyi nga buli nsolo esalibwa Omusiraamu bagisaako kiso badala bakukoola Allah ne bagiramiriza? Gye muli bannange? Kati buli nsolo yonna esalibwa omusaayi gw'ensolo eyo guyiika. Era bwe guyiika kugenda wa Allah waabwe. Kati Allah tugenda mwambula olwaleero. Allah gwe bagamba nti Allah Akbar si Katonda. Katonda gwe gw'osinza ne gwe bagamba nti Allah banjawulo nnyo. Tugenda okuvumbula olwaleero singa obulamu n'abo tusobozesezza nti oyo Katonda Allah misimu misambwa, si Katonda gwe gw'osinza. Katonda waffe wanjawulo nnyo. Tugenda mulaba olwaleero. Lwaki njogedde ebintu bino? Nti nga abakkiriza mu Kristo Yesu mu kaseera tulimu kaakano kaseera ka kulwana. Era nja kusaba Oluganda oyambale ebyokulwana, ebyambalo ebyokulwana mu Befeso 6 bye batugamba. Oyambale seppeewo ey'obulokozi. Oyambale ekiziyiza mu kifuba eky'obutuukirivu. Obeere n'engabo ey'okukkiriza, Bayibuli bwe tugamba. Obeere n'ekitala eky'ekigambo kya Katonda. Osseeko omusipi ogw'obutuukirivu oba ogw'amazima. Oyambale n'engatto ezireeta obulokozi. Lwaki? Tuli mu lutalo. Mwe abaakalokoka munyweze Kristo Yesu. Kino sigamba mu kugamba babakubateesa ge mazima. Mukama okusikayo gy'akujje olokoke okkirize enjiri lubadde lutalo lwa mwoyo. Naye twebaza Mukama nti akwala ekisa ekyo n'awangula olutalo n'akusikayo. Nkugambye ffenna abasinga abalokoka wano twali babbi, twali mu busezi, twali tunywa njaga, nga tuli ku mwenge bwakata liralira malwa. Naye Mukama gye yatujja olwaleero bwe tuyimirira okwogera ekigambo kya Katonda tuba abasajja n'abakazi abeesimbu buli omu baawuliriza. Naye nga gye twava waali wabi. Naye Mukama n'alwana nti kaakano olwaleero tuli bantu. Naye namwe Mukama agenda kubafuula ekyo ffe kituli olwaleero saana okusingawo. Lwaki? Mukama kyayagala. Genda maaso okutegeera. Kakati okutegeera Abamasaza Abasiraamu kikulu nnyo okutegeera wegye byatandikira ye baavaawa. Bwe tumala okutegeera bino kiba kituwa olwo enkizo okulwanyisa omulabe gwe tutegeera. Omulabe gw'otamanyi si mangu wakkuba, naye gw'otegedde abeera mangu nnyo okusaanyaawo. Kati Mukama ayagala gwe nange tutegeere amazima. Bayibuli egamba mulimanya amazima n'amazima ge mutegedde galibafuula ab'eddembe. Wuliriza, amazima g'otamanya gakufuula wa ddembe, naye ago g'omanyi gokka gakufuula ow'eddembe. Mukama atukoowola okutegeera Abasiraamu baavaawa. Katandike bwe tino olwaleero katandike bwe nti Obuyisiraamu newankubadde nga tebuli mu Bayibuli yange bagintuteko naye kamasasi kanje wali yange bagibbira mu motoka yange baginyaga natwala mu Bayibuli yange y'Oluganda agenda ya Luzungu ne mu service ya Luganda. Badde ngamba nti mu Bayibuli tetulaba Basiraamu nga we bali, naye nga Mukama atuwaako
kadoozi akatandika wajje batandikira. Tulaba nti mu kitabo kya Olubereberye Mukama yayita muddu we Ibulayimu. Ibulayimu ono n'abeera omusajja omulungi ate Katonda, naye n'afuna okugezesebwa nga talina baana. Kati mugezesebwa okwo mukyala we n'amugamba yo waayi wano waliwo kano akawala akatukolera kuba webaka nako kazaala abaana nange nve mu bugumba. Batukolaganya mu biseera ebyo eby'oluvannyuma. Kati omwana ono Haga bw'amala okuzaala, tugenda musomako dakika ntono nnyo, n'azaala omwana gw'ayitanga Isimayiri. Kati Isimayiri oyo mwe mwava ettuluba lino ery'Abayisiraamu mwe lyava. Tugenda maaso tulabe. Naye olwaleero amawanga mangi agali mu nsi z'Abawalabu galiyo 18 ge gaavamu omuvubuka ono Isimayiri. Amawanga gano mangi ddala. Mwosanga Bahrain or Cyprus, nosanga mu Egypt, ne Iran, ne Iraq, nosanga Israel ne side eyo, ne Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, n'amalala mangi gali omu gonna 18. Ago mu mwava ono omuvubuka ono Isimayiri mu mwava aga amawanga nga bwe ng'ogedde. Naye kankyogere bwe nti bonna ettaka lye baliko eryo terina kuba ttaka lyabo, ettaka eryo lya Isirayiri. Naye baaliwamba mu bukujjukujju bwabwe n'obuyaaye. Naye katuddeyo tusome ebyawandiikibwa bino watusomera wamu ffenna mu kitabo kya Olubereberye 16 lunyirwa 7 kulunyirwa 11. Bannanga bakaloboka mufune Bayibuli zammwe. Oluusi tumanyi okuwa Bayibuli ng'ekkanisa naye kati ziriiwo emitwalo 2 eby'ekitundu ofuna Bayibuli. Twagala muddemu amaanyi abooluganda, weefiirize nga bw'ogula essimu ogule Bayibuli eyiyo. Bwe kiba kisobose gyokugenda ne administrator waffe wano tufune Bayibuli tuziteeke wano ez'okutunda ndowooza batuba kisobose mwe nga muzigula okuva wano mu bwangu ddala. Kati Olubereberye 16 essula 16 Olubereberye wali ensigo oba ensibuko ey'Abayisiraamu tulaba nga bwe njogedde okuva wano omusajja ono gwe twogeddeko Isimayiri. Tusome 16 ennyiriri 7 n'olumu. Lugamba bwe luti, lugamba nti naye Ibulayimu n'agamba Salaayi nti laba omuzaana wo ali tandikidde waggulu 16 ze mbadde ngambye musaasire 16 yakutandika kunyirira sokako waggulu andike kuba 7 atuke wansi. Ne malayika wa Mukama n'amugamba nti musonyiweko Muzaana wa Salaayi ovaawa era ogenda wa? Naye n'ayogera nti nziruka mu maaso ga mugole wange Salaayi. Malayika wa Mukama. Okay. Kale kantandika ku 7. Naye Ibulayimu n'agamba Salaayi nti laba omuzaana wo ono ali mukono gwo, mukole ekifaananyi ekirungi mu maaso go. Salaayi n'amujoganga mu maaso ge. Ne malayika wa Mukama n'amulabira awaali oluzzi olw'amazzi mu ddungu. Oluzzi luli mu kkubo ng'ogenda Essuuli. N'ayogera nti muzaana wa Salaayi ovaawa era ogenda wa? N'ayogera nti nziruka mu maaso ga mugole wange Salaayi. Ne malayika wa Mukama n'amugamba nti ddayo eri mugole wo ogonde wansi w'emikono gye. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti ndyongera nnyo ezzadde lyo n'okubala nitalabika olw'obungi. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti laba oli lubuto era olizaala omwana ow'obulenzi era olimutuma erinnya lye Isimayiri, kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwa kwako, era aliba ng'entulege mu bantu omukono gwe gunaalwananga na buli muntu
n'omukono gwa buli muntu gunaalwananga naye, era anaatuulanga awali baganda be bonna. Nibigenda mu maaso. Naye nyaddewo ensonga eziriwo nga nnya ssatu nti Obuyisiraamu buva mu musajja ono Isimayiri. Era Isimayiri ono yazaalibwa omwana yali omuddu, tumulabye mu byawandiikibwa. Era Bayibuli egambye nti ono omuvubuka ono n'abali muvaamu banaalwananga obone bwotyo bwali, banaalwananga bwe naabeeranga. Naye kati olwali bannaye bw'olaba Abayisiraamu mu nsi zonna balwanyi, bannalukalala, Bawarabu. Sigamba nti ndiri abalokole ne bo gye bali mu nsi y'Abawarabu. Naye abasajja bano abasinga obungi balwanyi. Era singa yali olutalo olwaleero guva ku Muisiraamu olwaleero bajja kujjayo ebiso. Si bwe kiri? Babizanyiramu? Abantu babizanyiramu. Kati gamba bwe abatebo bwe bakolebwa. Kakati tulaba abasajja bano gye bava eno nga bwe tusomye okulaba nti tulaba ensibuko gye baviiramu ddala. Kakati Obuyisiraamu kyo kye ki? Obuyisiraamu olwaleero yeddiini esinga obunene ey'okubiri kuzimu ezisinga obunene mu mawanga gonna. Olwaleero ensi yonna bw'ogigatta abantu abalimu bawulira ddala biliyoni 8 oba bwe buwumbi nga 8 mu nsi yonna. Naye ku bo obuwumbi obwo 8 bali ebitundu akawumbi kamu n'obukadde 8 n'omusobyo. Kitegeeza yeddiini esinga okula buli ddakiika buli lunaku. Juzi ku Lusande ne yaggwa nagenda ebukoto ewa nazaala wange nirabye tutteyo. Nensanga abaana Abasiraamu nga bava mu dduwa nga bangi, ekifaananyi kyambuze nako, nga balinga 8. Olwali buli wogenda Abasiraamu namaze yogerako buli lunaku. Banayeso kiri? Buli wootuuka emiziki gyeyongedde obungi. Era mu mawanga gonna Abasiraamu balinga babuutikidde amawanga gonna. Era Abasiraamu bano balina ebintu bingi bye bakola. Gwe nange ebyandibadde byesitaza Katonda oba eri Kristo Yesu. Lwatugira bino byonna njala okuleeta wano otwagala okuleeta tulina okuwanulayo amaanyi gano ag'ekizikiza ag'Abasiraamu wansi ku ttaka. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Kizaamu amaanyi ekyo. Abayisiraamu barepresentinga ebitundu 25 ku bantu abali mu nsi yonna. Kyetugamba bw'obala abantu 10 ku bo 25 Basiraamu. Enamba nene nnyo bannange. Era Abasiraamu ne bagamba ina Katonda omu gwe bayita Allah. Naye bagambye nti Allah Akbar si Katonda wa Isirayiri. Katonda oyo Allah gwe bagamba ye mulala nnyo talinga owaffe yatonda eggulu n'ensi. Era Abasiraamu bano bagamba nti bo balina ekitabo kyabwe kyebayita Kuruhani nga bagamba kyava mu ggulu. Naye ekitabo ekyo oba okisomye bulungi, nkisomyeko nange mwennyini, kinamu amalibu mangi, tebikwatagana ebimu ku byo. Amazima galimu ga bitundutundu. Naye bagamba ekitabo kyabwe kisinga obukulu ennyo mu ddiini yaabwe ey'Abayisiraamu. Ani atandika eddiini eno yali gwe bayita Muhammadi mu mwaka 557 nga Kristo amaze okufa. Era amazima gali nti eddiini y'Abayisiraamu olwaleero yatandika nga Kristo Yesu amaze okubeera ku nsi kuno. Bajja kugamba yava mu ggulu, ekyo si kituufu. Era Abayisiraamu bw'aba akulimbye gwe atali Muyisiraamu bagamba twali buzibu ku ekyo kubanga guli mukafiiri bakuta infidel. Naye baba nga boogera ne bannaabwe babeera b'amazima. Naye gwe atali bo bali baddeme nnyo okulimbalimba ne bakudyekadyeka. Kati bagamba nti omusajja ono Muhammadi taata we yafa nga tannaba kuzaalibwa. Mama we n'afa nga n'emyaka 6. Kati omusajja ono Muhammadi yavumbula eddiini eno n'agenda okubeera ne jjajjaawe Abdullah Muttalib eyali alina emyaka 8. Naye Bayibuli egamba ku myaka 8 ne jjajjaawe naye n'amala n'afa. Kati batugamba nti omusajja ono Muhammadi n'abeera yali badde nga anko we oba kojjaawe n'amukuza okutuuka lweza emyaka 25. Bweweza emyaka 25 omusajja ono Muhammadi n'afuna omukyala gwe yafuna n'amuganza n'afuka mukyala we Hadija
yeyini mukyala mukulu ddala ku ye naye oyo munyini agwe yawasa. Kakati biki abasami bakkiririzaamu? Abasami bakkiririza kwata okubikkulirwa, bagamba nabo balina okubikkulirwa nga bayita muno musajja Muhammadi, era mu bo balinamu amatami mangi agawerako ddala, naye nga gasobola kuba okubeera komoni gali muri shariya loyo eyo nkambwe ennyo eri mu Iraq n'amawanga amalala. Era bo bano abasajja mu kuyiwa omusaayi gw'abantu balina buzibu ku kyo. Batugamba nti mu nsi eno Saudi Arabia bunaku olwokutaano bamanyi okusala abantu obulago abazze emisango, era bo ekyo twakirina mu buzibu bwonna. Abaisiraamu balina empagi 5 gye bagamba nti kwe kuzimbidwa obuyisiraamu bwabwe. Empagi ze 5 ze ziki? Esookera ddala bagamba nti nabo bamanyi okukkaanya kukkiriza oba okwatula okukkiriza. Nogamba nti kati kakano olwaleero ze ndi Muisiraamu nja kuweerezanga Allah, era nga ne Muhammadi ye mutume we agwe yaweereza. Ennono ey'okubiri oba empagi ey'okubiri bagamba balina okusaba, era bo Abaisiraamu basaba emirundi 5 buli lunaku. Nikyo tukakyogereko. Abalokole tulina obugayaavu mu kusaba, naye abasajja bano bannange bayinza okuba batusingako basaba emirundi 5, era ye buli wabeera anoonya akakeeka n'asaba. Bw'obanga obadde olina amaaso amogi ojja kulaba nti nizo twera zebavuga zino ennene ez'amaanyi, emmotoka ezo eminene, twera eza loole, abalina akakekake ne wansi mu mmotoka yasabirayo. Era ebiseera ebisinga obungi bandibanga bawala okutusinga nako okunoonya Katonda. Of course Katonda bwebanoonya sigo tunoonya ng'owaffe, naye kyeŋŋamba tino munoonyeza okunoonya Katonda tulina okweddako naffe ne twewaayo. Abasajja bano bagamba nti ennono eyokusatu rather eyokuna kwe kusiiba. Njagyogerako nnyo nga tugenda okumaliriza kubanga kyekikulu ennyo olwaleero. Lwaki okusiiba kwe kututawaanya? Lwaki tulina okuyimuka nga ffe abooluganda? Naye okusiiba kikulu nnyo, bakitwala nga kikulu nnyo era obulamu bwabwe. Newankubadde okusiiba kwabwe kuli akuto kwanjwanjwa. Obudde bwabadde bukya olwaleero balidde ddaaku, balidde emmere. Kakati ssaawa 12 ez'olwaleero bajja kwera balya emmere. Olw'Omuyisiraamu omu eri asibulukuka nga ddaaku eri wali batadde ku lubalaza. Kati ali wano mukakaguli wano ageza okusaala, naye obuzibu nga waliwo kapa emubaza. Kakati omusajja ali wano naye amaaso gali eri kubanga sikulanga kapa emukozesa ensobi emubaza nayo. Sijja kubulira byaddawo kuba byali fane nnyo. Era waliwo owooluganda ali mu kanisa muno yagenda kukolera Dubai. Kakati jo yabadde agamba nti Musumba, oyinza okuseka ng'oli Dubai kubanga Abaisiraamu bw'oba bagenda okusibuluka ezo essaawa 12 badduka na misinde bwe bati zinawera ssaawa mmeka nga omukyere guli wali bwe guti naye nga bali bwe bati balikuwodde. Nagamba okusiba kwabwe tekuliimu nsa kwakutuukiriza mukolo, naye oluganda bw'osaba n'osiiba kubeeramu amaanyi. Gamba nti amiina. Si kwa mubiri bubiri naye kubeera nga kulina amaanyi. Abaisiraamu bagamba nti balina nabo obulokozi, era bagamba nti ku ruhaani eno ebasomesa obulokozi era ebayigiriza kiki balina okukola okumanya Katonda. Naye gwe nange okimanyi nti Abasiraamu bangi bambi baabula. Kati njala mutegere bulungi byensomesa olwaleero sigamba twagala Basiraamu, naye omuzimu ogubatawaanya emabega waabwe gulawula okwambula. Era yensonga lwaki mu nji gitubulidde mu wiiki zino 2 tusoze Abaisiraamu bangi, era obukubo linnya ki damulira Nasa yalokoka. Nasa yalwala n'alwala sukaali nga mu nnyumba abeera muyekabero olukumpi wano waffe wano wansi. Twamusanga omubulira enjiri nga akadirisa omwogerera naye wali mukadirisa nga amukuuma amusibiramu n'agenda n'akola byakola n'akumawo n'alyoka amubbulira ng'embuzi. Kati tugenda okubulira enjiri omusajja ono n'akkiriza Kristo Yesu. Twebaza Mukama olwa ttiimu egeza okubulira enjiri nti ku lunaku olwokusatu
twagula sukaali ne tugula n'omukyere ne sabbuuni ne tubimutwalira yakaba maziga nagamba n'abayiso bannange banvaamu dda n'abantu bamwe na banvaako dda kubanga sikyalina maali. Omusiraamu yese bagita maali, bw'ataba na maali taba muntu. Naye mu Kristo Yesu tuba n'ekisa ekyo kya Kristo Yesu okukiraga abo bakyagala. Era omusajja ono olwaleero nasa yalokoka. Tujje kwalaga ebifaananyi bino bane mu lipooti yaffe. Tugere Yesu mu ngalo. Ne mu wiikendi ewedde twatuwulira enjiri olw'obulala omuvubuka Bulakalevu bamuyita Mutibwa Ibrahimu nga musinkana nga ngamba nenze eno ndi musiraamu koze sigaanye naba kyogamba n'abasiraamu balokoka ne mugamba kisebo kisobokera ddala ne mubulira enjiri Ibrahimu n'akkiriza Kristo naye n'alokoka. Era eno sande eddako tujja kwera ku nsonga eno omusiraamu omwaŋŋanga otya ne Bayibuli. Kubanga bamukufa abasomoje tubatya sibo kiri banange nga yambadde kamisi yekanzu bambala ezenjeru bagita kamisi n'entalabusi aleno bwabanga naneno sigida ogamba wano eno enjiri egaanye naye nga ate amazima gali nti Mukama yatugibuulire. Era eno wiikendi ewere Mukama yanteka akatego bino tugenda tukonkona ku maka g'abantu tukonkona ngenda nkonkona omusajja yavaayo nga ali mu kamisi era nga nesigida teyekwese nemugamba Mukama katutuusa olwaleero tugenda gwangana mu bulago olw'enjiri naye Mukama yali mulungi netuwulya ekigambo kyaka nali nze kakola kutimba abantu bagenze mayumba amalala agalinanyeewo. Kati omwami ono n'awakanya nnyo Bayibuli eno agamba nti Bayibuli eno si ntuufu. Nemugamba baga si ntuufu, entuufu yeeriwa? Nagamba ku lwani yaffe yontuufu. Nemugamba otegeera otya? Ekyanjamba mu theology tusoma ku Ruhani. Kati najjayo sulati Mukama mulungi ngezimu nga nzimanyi ne tuguluba enjiri ntugibuulira. Nemugamba ssebo wadde nga noba tolokose ninjala okutegeeza nti tiriyo kkubo ddala okusingira Yesu Kristo. Era Yesu Kristo yekka yalokola. Kati naŋŋamba tugende mu sulati eya Mariyamu. Sulati bw'ogisomye mazima ddala Kristo Yesu Kristo mwali. Era mazima ddala ku Ruhani wadde nga erimu ebikyamu bingi ebimu ku byo bya mazima ate bya Kristo Yesu. Mukama bannange atuyambe. Oyinza okuba olina baganda mu Basiraamu bannyo ku Basiraamu tubabuulira enjiri weekazeekaze weefunyefunye ogambe nja kubuulira enjiri ogikanye kale naye ogiwulidde. Mukama ffe yeebazibwe. Obudde bannange bugenze enjiri eno simanyi nabakugimalako obudde bwagenze nnyo ababujolezi batubudde bungi bwaffe naye Mukama abawe omukisa. Kakati njala kuwunzika wenzikola obudde bungi manjala okubaawulamu kale tugenda ku kino mu bwangu ddala enjawulo eri wakati waffe Abakristaayo n'Abayisiraamu wamu n'okusiiba kwawukana kutya. Ekisookera ddala ku ffe mu Bayibuli okusiiba kwonna kuba kutunidde Kristo Yesu oba Mukama waffe Matayo 6:16. Naye okusiiba kw'Abayisiraamu kuba kutunidde Allah naye nga Allah si Katonda, mizimu misambwa. Ekyokubiri okusiiba kw'Abakristaayo kulina ebikolebwa bakatonda bingi era nga ebikolebwa bya bwakatonda okulaga nti Mukama Katonda waffe mulungi era mulokozi. Naye okusiiba kw'Abayisiraamu wadde nga bagaba ebintu mu kisibo kyabwe ebintu ebyo tebeera bya bulungi bakuwa kutega butezi bakubikuwa nga enneekwaso ove ku mazima odde mu Buyisiraamu omutali mazima. Ekyokusatu okusiiba kwa Bayibuli kulimu emikisa gya Katonda naye okusiiba kw'Abayisiraamu kuwaanyisa mikisa ne bagikuggyako ggwe bo ne bagyetwalira. Yensonga lwaki mu kisibo kino nga ky'Ramadani abakkiriza babonaabona nnyo nga tumulina ssente ziba zirazeewa bazinyaze zizeewaabwe. Era bannange mu Luganda temuddawo kweyibaala mu kisiibo kino naffe tusiibeko tunoonye Katonda Mukama atuviireyo tuve mu bwavu tuve mu mabanja. Lwaki? Sitaani ono yajja kubakutta n'okwonoona. Era
ebimu ku ebyo bitawaanya abalokole oba bitawaanya amakanisa mu kusaba kw'Abayisiraamu. Ebimu ku ebyo byebyo. Ekimu ku kyo ensimbi zibeera ntono mu mikono gy'Abaluganda. Ekyokubiri, wabeerawo emizimu egiva mu bo nga gyo omulimu gwagyo kubba bubbi ssente oba emikisa oba obulungi bwa Katonda okuva gy'oli. Jjukira, abantu abasaba babeera biliyoni 1 mu miliyoni 8 ekiseera kyekimu mu mawanga gonna, ng'abalokole twebisse. Nseeya oseeya naye ng'eri babitwala. Tuli bagayaavu. Mukama atyambe bannange. Era ekyokusatu nga bwe ŋŋambye, wabeerawo okuwaanyisa emikisa egy'abooluganda ne bali abalala. Ekyokuna, endagaano za Sitaani ziba zizibwa bujja mu Ramadan. Yesu lwaki osanga bagenda bagaziwa buli lunaku? Mbagambye emizikiti gyabwe gisinga amakanisa olwaleero ndowooza. Buli omu waliwo omuzikiti. Ate bo tebatwala nga tutawaana n'ogamba tunonye ssente tuzimbe ekkanisa tunonye dirisa z'amadirisa. Bwe nalekera ogamba bannaye tunonye ssente z'amadirisa mulimu n'asirika lwaki tulina ssente ati. Naye bo bazimba emizikiti kyabwe sipiidi na sipiidi. Ekyokuna oba ekyokutaano nti Sitaani ayongera okugalawo amaaso g'Abayisiraamu obutamanya mazima ga Kristo Yesu batalokoka. Bo bagamba nti Musiraamu sirokoka. Nago si mazima. Amazima gali kuli Musiraamu alokoka. Omuntu yenna asobola okulokoka. N'ekisembayo nti mu kiseera kino ekyokusaba n'okusiiba olwadde eky'Abasiraamu okuba nti baba basiiba, abalokole bangi bamanyi okugwa ne baserebera. Tobeera omu kwabo. Gamba sijja kubeera omu kwabo. Demwota akule bulungi. N'ekisembayo ennyama gye tugula mu bujja. Olwakati akapande kabeerako ki? Halaali. Mwali mukalabi kabeera ku bujja. Watulya ennyama. Mukalaba obupande obwo. Halaali kitegeeza nnyama yesonda Basiraamu eno. Sijja tugula. Balokole mayaka abalina bujja, abalina wasalya ennyama. Babale ku ngalo. Buli nsolo esaliwo omusolo guyiika eri mu lufula bagiwonga. Era ogwo omusaayi bagwagala nnyo kubanga guba gukwatagana gye bagala okukola. Ziba saddaaka. Kati buli olwogula ennyama giwonge eri Mukama ogisabire ensolo. Lwaki? Bw'oba otuma kulya mmere, sabira emmere yeeyo. Abamu ku ffe tujjukira tumaze okuteeka ebijiiko 6 mu kamwa noleka ojjukira nti saasabye. Bengi yavudde. Mukama bannange atusaasire. Tuve mu bino okuddawo okuliisa ebijjanjala empiso. Tubeere serious nga bwe kitugwanidde. Budde bannange bugenze naye mutuwadde kitonyo tumalirize. Bayibuli egambye mu Bakolinso essula 10 bwengenda okukomaawo. Abakolinso ekyokubiri tubikulewo wamu ffenna. Abakolinso ekyokubiri musaasire sula 10 ennyiriro lwokusatu paka olwokutaano lugamba bwe luti kuba newankubadde nga tutambulira mu mubiri tetulwana kugobereranga mubiri, kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Twagala okumenya ebigo olwaleero eby'Abayisiraamu bino nga tumenya empaka. Of course babeera zibaba n'empaka nyingi na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, era tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo, era nga tweteeseteese okulwana eggwanga ku butagonda bwonna, okugonda kwammwe bwe kubanga kutuukirira oba kutuukiridde. Mukama yeebazibwe. Munsonyiwe obudde butugenzeeko, mbale sina
kutematema bulungi nga bwe nalyaga naye kasenku mwoyo mutukuvu akusobozesa okutegeera kyetwogerako olwaleero. Twala kussa amaanyi ag'ekizikiza ag'Abayisiraamu wansi w'ebigere byaffe gamba nti amiina. Tubeere abawanguzi, tubeere abakazi n'abasajja bannaggwano abaakala okukatunywere tugenda kudda mabega, tugenda mu maaso. Ffe abaala okukedda naffe tugenda okunywereza ddala. Era gwe ng'oyo ya Kristo ekyandikwa kituukirizibwe nti Yesu Kristo ye Mukama waffe omuwanguzi eri obulamu bwaffe. Oyo atwagala era atukuuma era atulwanirira. Mukama yeebazibwe. Nja kubasaba tusse emitwe gyaffe wansi, tuzibire ku maaso gaffe, tufumitize ku nsonga eno gye twogeddeko nako olwaleero. Weebaze Mukama yakulokola ggwe. Yimusa eddoboozi Mukama omwebaze yakulokola. Oyo yakwagala n'akujja mu maanyi ag'ekizikiza. Kakano ng'olwaleero oli mu kitangaala. Era nga gwe munnyo ogwa Kristo Yesu. Mukama mwebaze yakulokola. Genda maaso mwebaze Yesu. Genda maaso mu bigambo byo Mukama mwebaze. Mukama mugambe nkwebaza olw'okundokola. Wadde nga nali mbuze n'onziggyayo ayi Mukama. Mukama tukwebaza olw'obulokozi. Olw'okutufiirira ku musaalaba e Gologoosa. Olw'okutwagala ayi Mukama. N'otuggya mu butamanya n'otuteeka mu kumanya n'okutegeera. Mukama tukwebaza. Era Mukama tukugulumiza kubanga oli mulungi. N'owandiika amanya gaffe kitabo ky'obulamu. Mukama tukwebaza. Era olwali tuli baana ba Katonda. Omu ku ffe twali Basiramu n'egyo watujja Mukama n'otulokola Yesu. Mukama tukwebaza. Ngenda kukusaba mu dakiika emu oyimirire ku magulu go. Twalagenda mu lutalo akaseera kano kennyini. Tutandika okukoola Yesu. Nti Mukama twongera amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Tusobole okuwangula amaanyi ag'ekizikiza ag'Abayisiraamu nga basiiba. Era amaanyi ago galiko tukosa walina akatono. Kale koolinnya lya Yesu gambe nti Yesu genda maaso mugambe nti Mukama mpamba amaanyi. Genda maaso mu bigambo by'okwe. Mukama musaba amaanyi ago agasobola okwanganga omulabe Sitaani mu bisa bino eby'okusiiba kw'Abasiraamu. Nti amaanyi ago ga Sitaani galeka okukosa mu buli ngeri yonna. Naye obeere muwanguzi n'okukirawo. Tegajja kukosa makaago, tegajja kukosa nsimbizo, tegajja kukosa misomo gy'olimu, tegajja kukosa bina by'okola. Koola Yesu akuwa amaanyi ago. Bale tusaba Luganda, muve mu kwogera mu Luganda, tukoole Yesu Kristo. Ankose kasala emabega eyo, twala kusaba. Rimudonere abayereyo. Twala kusaba nange, tukoole amaanyi ga Kristo Yesu. Katubeereko okwenanga olwaleero. Tubeere nga tuli bawanguzi. Tubeere nga tunyweza obulokozi Mukama bwe yatuwa. Ramagazeri ne mayerebe. Ramagaza talibali aliyololo. Regoterere baregazeme ne mayerebe. Ramagagazaliri barerebo. Ramagazaliri bakola Mukama akuwa amaanyi. Mukama akwambaza ekisa kye. Mukama akwambaza obutuukirivu. Mukama akwambaza okumanya. Mukama akwambaze amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Obeere omusajja, obeere omukyalo omuwanguzi. Nti amaanyi aga Sitaani galeka okwanganga wadde okuwangula. Kubanga munene ali mu ggwe okusinga oyo ali mu nsi. Mukama tukwebaza kubanga osobola. Era Mukama nekikulema. Ramagazerere bayerebe. Ramagazerere bayerebe. Ramagateri bayerebe. Yoribotori bayerebe. Mukama mugamba akwambaze endamo y'amalenya te sepewe yengi ey'okubulira ekigambo kya Katonda, okubulira enjiri, okwambala ekyomukifuba eky'obutuukirivu, okubeera n'engabo ey'okukkiriza, obeere nga n'ekitala ekigambo kya Katonda, nga n'omusipi ogw'amazima n'ebigere ebibulira enjiri. Ramagaze yambala ramagaze liribayire ramagaze lwo. Hallelujah Lord. Nekisemba yonyala kati ogende mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Osike buli maanyi ag'Abasiraamu mu kiseera kyekyo nga basiiba. Kakkanya amaanyi ago wansi w'ebigere ebyo. Gasse wansi obeere muwanguzi. Genda maaso oluganda. Gakoola gamba nti mu amaanyi ag'Abayisiraamu mbassa wansi emizimu n'emisango ebyokoola. Bino byo tubassa wansi. Tojja kukwata ku nsimbi zange. Tojja kukwata ku bye binkwatako. Tojja kukwata ku maka gange. Tojja kukwata ku baana bange oba byonna bino ebinkwatako nze ng'omuntu.
Oh, ramagaserere bayerebe. Ramagasatali bariba. Ramagasene maroko bosoribo. Oh, mamuya magasebe ni marolobo. Rababaserere bariba. Babuya magasete mayerebe. Ramagagaseri bayerebe. Ramagagasere bayerebe. Ramagagasate mayerebe bayerebe. Ramagasoribo. Mukama tugana amanyi agaba mu kusoka Basiramu tekajja kutukosa Yesu kubanga munene ali muffe okusinga yali mu nsi. Mukama tukwebaza kubanga essalata oziwulidde kwe Katonda talemereka alina amaanyi. Mukama wakuweza ekingi okubeera abawanguzi. Mukama ogulumizibwe Yesu. Haleluya. Teeka omukono gwo waggulu njala kukusabira kaakano. Mukama akunyweza Oluganda. Mukama akusiteka ekisakyo. Mukono gwo teeka waggulu. Mukama gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero nkwebaza olw'obulokozi gwe buwampa era nkwebaza olw'okunfiirira ku musalaba Gologoosa n'omusaayi ogwayiika n'onnaaza ebibi byange byonna n'onfuna omwana wa Katonda. Era Mukama olwaleero nyimusa omukono gwange gy'oli ompa amaanyi mbeere muwanguzi okubeera omutuukirivu okubeera ow'amaanyi okwaŋŋanga amaanyi ga Sitaani n'amaanyi ag'Abayisiraamu mu kiseera ky'okusiiba kwabwe. Era Mukama nnangirira sijja kuwangulwa, sijja kuwangula maanyi gonna, oba amaanyi ga bwavu oba ga mabanja oba okulemererwa mu maka gange mu bufumbo bwange ne byonna byenkola. Nangirira nja kubeera muwanguzi mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Amiina.